Omugagga Don Chris. Tekinyuma mwita mugagga. Don Chris owa Sky Pins Tours and Travel. Yakukumbya abantu. Yabbye buli muntu. Abadde amanyi nti ayinza okuyitira mu kampani ya Sky Pins Tours and Travel okusobola okugenda either okulambula oba okukuba ekyeyo. Tours and Travel munkwate bulungi tetwala bantu bweru kukola. Tours and Travel ebeera eteekeddwa kutwala abantu kulambula ku exploring nsi ndala nakomawo waka. Lwakuba bannayuganda muddira Tours and Travel ne muzifuula recruitment companies ezitwala abantu wabweru. Ekisinza okubbisa abasinga kwe kukozesa Tours and Travel companies nga baagala zituukiriza obuvunaanyizibwa bwa recruitment agencies oba ebitongole ebifunira abantu emirimu wabweru w'eggwanga. Kakati olwaleero ngenda kuswensulira Don Chris mu budde bwange obutonotono bwennyina kyemmanyi naawe ogenda reservingawo obutono bw'osobodde okumpa tusooke tutambulire kumu. Obadde okimanyi nti Don Chris ebbanga lya myaka kumpi 2 ku mwaka gumu n'ekitundu lyabeeredde mu mawulire era lyalwaninze ng'omugagga oba socialite mu ggwanga Uganda. Talina biography, talina bimukwatako bw'ogezaako okumunoonyako ku mutimbagano. Buli lw'oteeka erinnya Don Chris ku search engine eya Google kye bayinza okuyamba ne bakuwa bye bifaananyi ne video okosako ne TikTok accounts kwa zabeera. Allah ya Rabbi. Ne gwe munoonye yababye temumumanyi. Temumumanyi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi w'edduwa ez'obuwanguzi duwe eziyambibwa kongo ofukamidde ku kyoto ekyo kyolabaawo ekiyitibwa kanoonya ekikunoonyeza obuwanguzi ekikunoonyeza amaanyi ekikunoonyeza okufuna ekikunoonyeza emirembe mu dunia n'oba nga oli bweru waggwanga passport zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa ekyoto ekyo kyenneeyambisa n'enteekako ne empeke z'ebinyeebwa ezo n'enzisimba ku lusuku ekinyeebwa ekyo bwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo Allahumma gafiri wallahi yarzuquna salatu wassalamu oba maze otuuka ku buwanguzi. Amanya geego Alhaji Idi Binywera omusomi w'edduwa ey'obuwanguzi ey'ekibala okuli n'ekyoto ekyo kiyitibwa kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emaali ey'emikisa era ey'emirembe. Ennamba yange eri 0703 54 69 31 ne ku WhatsApp kweri 0703 54 69 31. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera omusomi w'edduwa ez'obuwanguzi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wabula olwaleero olabika ofunye omukisa okutegeera amannya ga Don Chris amatuufu. Nkwaniriza buterevu ku Mukutu VK exclusive. Josinzidde okubeera ng'otulaba okosaako okuba ng'otuwuliriza nkubuuzaako ne nkwebaza gy'otuusaako engalo mu biti eby'amaanyi mu mirimu egy'enjawulo tutetenkanya wano na wali bwe tujjukira n'ebyo ebyaliwo. History tasiimuuka. Lwakuba ebiseera ebisinga tetuyigira mu history atasiimuuka. This is not the first time ku Mukutu VK exclusive ku mikutu gya TV ne mikutu gya mawulire emirala gyonna okubalabula ku kampani ezifera okubalabula ku ngeri obukodyo obukozesebwa mu bantu bano ababatwala ebweru nga babalimbye okubawa emirimu. Bangi kumwe mubanja a lot of money sente mpitirivu ze mu investingamu just okufuluma eggwanga Uganda nga sente ezo zisobola okukozesebwa nga ka capital akatonotono nga amagoba agavaako ge wali tutenga mu zi companies zino ne zibanga zisobola okutambuza singa omukisa guba gufunise naye emitawaana gyagudde embizibu. Nze Viki bannange namaze dde okubala musako video bwetyo n'ogiwaka like ne nkugamba nti assalamu alaikum. Bw'obanga oli muganda wange omuyisiraamu nawe atali musiraamu osobola okugiddamu salaamu eyo nga bw'obeera osobodde. Abaganda bange ab'enzikiriza endala nammwe ne mbagamba nti mukama waffe yeebazibwe era aweebwe ekitiibwa. Kaakati tusimbudde Don Chris gwe munoonya mmwe be yabbye amannya ge ye Donald Chris Ojoko. Ngaddemu omugagga Don Chris abasinga kati gwe babadde mulabanga omugagga wa Sky Pins Tours and Travel amannya g'amazaale agatali majingirire ye Donald Chris Ojoko. Emyaka gye tegiri identified bulungi olw'ensonga nga bwe nakutegeezeza nti ono talina bimukwatako oba talina biography ku mutimbagano oba
mu Uganda bogezaako okunoonya ebimukwatako. Ali wakati w'emyaka 3 ku myaka 37 awo Don Chris wali. Skypins Tours and Travel si e company ya Don Chris yokka gy'asoose ngebba abantu. Skypins Tours and Travel company kumpi ya kubiri ku company Don Chris zazenga akola ezitwala abantu wabweru w'eggwanga. Aina company emu gye yasooka okukola ng'eno yaggalawo mu mwaka gwa 2023 nga gwako. Company eyo bwe yamala ogiggalawo n'alyoka ataalazaamu ebbanga ettonotono kwe kuddamu na rebrandinga n'aggulawo company emanyiddwa nga Skypins Tours and Travel. Company eno yasookera mu bitundu by'Entinda era Entinda eyo yawangalawo okumala emyezi kumpi 8 era Don Chris kwe kukyusa ekifo n'agijja Entinda gye yali emanyiddwa n'agijja gye yali emanyiddwa olwo then n'alyoka agiza side za Kitende Ntebe Road. Agenda okuva Entinda nga Skypins Tours and Travel okudda Ekitende ng'oleda alina emigozo bano gy'abantu abamubanja ssente naye ng'abantu abo ababuzaabuza abawooyawooya okusaako n'okubakwata mu mbeera ey'akawoowo oba mu mbeera ey'ekimpowooze. Unfortunately abamu ne batuuka ne bava ku bintu bya Don Chris ne bagamba okufiirwa ssente at least tudize passport. Abamu kwabo Don Chris yabadiza passports zaabwe, abalala Don Chris batasobola kudiza passports zaabwe yabawa essuubi nti anytime ekintu kyabika era agenda kubafunira visa basobola okubanga bakola ki okusobola okubanga batambula. Donald Chris Ojok mu Uganda talinaamu bintu bye musobola mukwatirako mu ngeri y'okumwesasuza. Talinaamu. For the first time ku mutimbagano okulaba omugagga bba abantu n'abavuma era n'abawemula. It is the first time ku mutimbagano. Tulabye ku company ezimu kuzisinza okubba ssente empitirivu mu bannayuganda nga zo bwe zabba zaamanya nti bwe mbulawo nyina kusirika biyitewo banneerabire nkomewo nkolere nzibulukukire mu business endala. For example, company ya BLQ eno nga yali ekwasaganya nsonga za betting eri abazanyi bazaala bwe yakwata ekkubo nebba namungi w'omuntu eyali agyesiga bwe bavaayo kondeminga BLQ teri muntu n'omu yavaayo nga mukozi mu BLQ oba ba directors baayo okuvaayo okuddamu okureplyinga be baali babbye ne balya clean money waabwe. Company eya Capital Chicken bwe yakwata ekkubo nebba abantu mu ggwanga Uganda abaali baagala okulunda enkoko ne bannaffe bannayuganda nammwe mulundanga enkoko ng'ate enkoko si mmwe muzirunda kati oba mulunzi wa nkoko oba omulunzisa enkoko. Company eyo eya Capital Chicken yaggalawo bugenda okkeera ku makya ku kizimbe kye baali bamanyi nti ge maka gaakyo nga kuliko mirimo mirala gye gikolwako. Era bwe bati abagagga abaali bakulira company eno ya Capital Chicken baasirika newankubadde abaavangayo okugikuba n'okubanga babanja ezaabwe baalinga bangi era nga bayita ku mitimbagano okwosaako n'emikutu gy'amawulire emirala egy'enjawulo. Omugagga oba abagagga abanyigira mu lukwe lw'okubba abantu bano tebavaayo lunaku na lumu kunyega kunyooma kuyisa amaaso yadde okujeregerera abo be babba. Baasirika ne gye buli kati baalya kye tuyita clean money mu smart bufere bwabwe. Company etwala abantu ebweru, I'm sorry okuba nti ngenda gikomyawo yadde nga kati ekyatambuza emirimu emanyiddwa nga KHM. Company eyo ya KHM yamalako emyaka 2 nga yabuzaabuza ensimbi z'abaali baagala okufuluma eggwanga nebanga eresa amaka gaayo nga masibe okumala emyaka 2. Company eyo oluvannyuma ng'emyaka 2 giyiseewo abaali babanja nga either babasootinze obanga babawooyawooyezza ne basirika company yaddamu neggulawo era gyeri ekola ki ekakalabya emirimu gyayo waggule.
wabula okwawukanako ne companies eza tours and travel oba recruitment agencies ez'enjawulo mu ggwanga Uganda nti KHM ye yali yazimba amakaage nga talina bwadduka n'aleka n'ekizimbe oba n'ekizimbe n'akitikka ku loole. Yadduka n'asooka ggalawo then n'akwasaganya oba n'asootinga out ensonga ze ne ba client be oluvannyuma n'akomawo ng'ekizimbe weekiri brandings ze zonna nga kweziri bwe yadda n'azzaawo ebintu system neddamu ne runninga. Wabula companies ezibadde zisinga zibadde nga zirina system zikubba mu kizimbe kye zipangisa ne babagamba nti kati mwenna ku Lwokuna tugenda kola interview esembayo. Kampani ene ebagamba ku Monday ku lunaku olwokusatu kampani eyo yemu nesenguka ekiro zisenguka kiro neddira entangana oba mitanga 2 okuva ku kizimbe webadde pangisa nenoonya ekizimbe ewalala neteekamu equipments ze babadde balina mu kizimbe kiri gye basenguse ne bakyusa erinnya lya company immediately ne bakyusa logos za company each and every detail then ne baggulawo ekifo ekipya. Kati gwo olwokuba bulijjo baakubba ng'ogenda ku company eri okutuukawo nga tewali company eriwo lwolaba nti ate bulijjo ne wano waliwo company endala naye nga company eyo mu buntu ebadde bulijjo tekola ki tebeerawo. Nooza okuliraana company ya gundi company eri we yabeeranga kumbe oli ku promotinga company ki ku promotinga company endala empya ebeera eteekeddwawo oba munfuna. Kati ababadde baweddemu essuubi n'abo abakkiriza nti kati ekisajja kino kitubbye bwe baddamu okulowooza okukola ku by'okutambula baddukira ku kampani eri eyali nniya kweriwa kweri neyo nga gye bagenza okuddukiramu ye kampani ya boss oli eyakola ki eyababba. Donald Chris Ojoko bw'amala mu mwaka gwa 2013 okuggalawo 2023 okuggalawo kampani ye yasooka yalazaamu bwe yalazaamu n'alyoka aggulawo Skypins Tours and Travel n'akola kampani eyo n'amanya ababadde bapushinga eri balina okubeera nga bakyamulondoola naye mu kampani eri gye yali yasooka okukola si yali face ya kampani eyo yali ali behind that very company. Kati bwe yakola Skypins Tours and Travel Don Chris n'ayagala abeere company face ya company. Wabula obuzibu Don Chris bwe yasanga bwa mirundi 2 yayagala atutumule company ene ya Skypins Tours and Travel at the same time abrandingiremu n'ekyokubeera socialite nga Doni omumansimansi w'ensimbi mu kibuga. Twabagambanga omusajja emmoroka azikola ki azipangisa nga mugamba oyo mugagga yaziweereza akyali bweru gye yakola ki gye yabeeranga. Ne tubagamba nti omusajja Don Chris Tours and Travel tetwala abantu kukola bweru mwagaana okuwuliriza. Olunaku olwaleero Donald Chris Ojok yatikkudde ettaffaali ate ng'ettaffaali yatikkulidde eddala eriwera. Bannayuganda ekibabbisa not because temuli bagezi but because temuyigira mu history, temuyigira mu byayita. Mwe mwagala eva kutambula mugende bugenzi mu maaso mutambule mukomewo. It would have been better nga tujjukira ebimu kubisudde abantu abamu. Kakwa asajja bange abamu bakyali mu service muno saagala kuboogerera naye bwe ndifuna omukisa olunaku lumu nga bibatabuseko kubanze sina musajja wange ng'akola Tours and Travel wa lubeerera. Mba naye mu kaseera ako ne mmanya system engeri gyetambula n'enzira ebbali.
Kuona mwababera bagala okutambula we mujjo tubuuza tuyite mu company kiwe tukugamba nti owaye sina company ng'ogamba kotogedde. Bw'ogenda n'oyiye ebyo ne bakubba nti Viki banziba. Kye nnyinza okubayamba kintu kimu. Gwe nange omanyi Don Chris yakubba nze jangu ompeeyo akantu. Sina kyakuyamba kirala. Jangu otunnyonnyole yakubba zaaki? Abantu bababye milioni 9, milioni 10. My friend was Emmanuel. Ebintu byamusobako. He was a very, very good journalist. Yali guy mulungi. Tours and travel. Bamupanga omuzannyo. Nga eri yali Tours and Travel Company. Kati ye ne bamukuteerawo munda mu Tours and Travel Company. Ne bamuteeramu ke Twitter ka recruitment ki? Agents. Kati ngesuubira ya Allah. Bemba muli awo nga temuli lwakuba saagala kuba business z'abalala. Abasobola okubaako be mbuuza abali mu Tours and Travel oba abali mu recruitment agencies. Musobola okubuuzaako mikwano gyammwe ne bababuulira kiki ekituufu ekiri emabega wa agencies zino oba wa companies zino. Sanyuka TV ye TV ekyasinze okulya ku ssente za Don Chris in terms of advertising. Mbasaba temukeera kumakya kukwata kubo kubanja Sanyuka TV. Nkidamu Sanyuka TV ye TV ebadde ekyasinze okulanga Don Chris olwa company ya Skypins. Nete mkwata kubo ne mugenda kuki ku Sanyuka TV. Because ebisale singa bwe tuba tulanga tukulekerayo akategeera akasengejja yensonga lwaki osobola okusanga TVM oba YouTube emu ng'eyina abalanga business yemu abasukka mbameka mu babiri. Negwe teweebuuza lwaki is because bakulekeddeyo that alternative weerowooleze nti lwaki company emu ey'omukutu esobola okulanga business ebbiri ezifaanagana. Tulanga business ebbiri ezifaanagana oba ennya kubanga tuwagala tukulegereyo omwaganya. Weebuuze bwe kuba kwebuusa weekole ki kubanga ne company ziyimirirawo lwanki lwa ssente. Ate tetubeera entitled kunoonyereza company 100%. Bagenda kugamba tutwala abantu ebweru otuuke nga office weeziri. Ogenda kusachinga erinnya lya Skypins Tours and Travel mu URSB osange nga gikola ki nga it's a registered company gyeriri. Kati kunoonyereza ki okulala kuobeera ogenda osanga. Ogenda kunoonyereza ku yali etuteka abantu yes. Skypins Tours and Travel eyina abantu be yali ekoze eki be yali efulumiza. Ne companies zino endala ezina bezibbye zina bezisooka okukola ki okufulumya zisacrificing oba zikola amazima ku bantu abatasukka 10 ng'abo abatasukka 10 lyesuubiri abakasitoma b'okubba abaddako ye capital like Capital Chicken. They have to invest here. Muyayi wa Capital Chicken yabamalayo. So they invest in trust. But yeah, mujja ab'emikwana abo basatu nga mwenna mwagala genda Canada. Ne babagamba visa ya milioni 10 15 oba milioni 10 13 oba 9. Ne baddira sente zemuzze nazo mwabasatu nga bwe bazigattagatta zisobola okufulumya omuntu atya omuntu omu. Kye bakola bainvestinga mu omu ku basatu. Omu naakola ki? Naayitamu n'obeera mwababiri ne musigala naki? N'essuubi. Ate ne muyita ne bannammwe nga mubagamba gundi yakoze eki? Yayiseemu yatusooseeyo obusoosi. So nammwe ababiri ne mutandika okubaako be mukola ki? Be musika. Kati kitwale nti Skypins Tours and Travel yafulumya abantu 10. Bwefulumya abantu 10 ng'abantu bane 10 buli muntu yajja n'abantu basatu. Olowooza company ebe eyina abantu bameka ababbiddwa? Abantu 10 nga buli muntu yajja n'abantu basatu. Kitegeeza company ebeera esobola okubba n'abantu abasukka abawera 2 ng'efulumiza just abantu 10.
singa ebe batutte ne bagendera ddala. Doni yavumya abantu. Omugagga yatubye n'atuvuma. Sikirabangako. Omusajja nabba n'avuma. Genfuna galaga omugagga alina waali. Tali mu Uganda. Yadduseemu. Ate teyakajja adduka ennaku zino. Teyakajja adduka ennaku z'emabega. Juzi wano. Bwe yalabye nga mumuyisizaamu egira. Kiki ekyaleetedde Don Chris obuzibu? Don Chris waliwo abakyala babadde nga bana ne bavaayo ne bakola akatambi nga bambi bakaabira ddala. Kati imagine buli muntu miliyoni 9. Miliyoni 9 mulowooza mulimu ne yakuba miliyoni 25. Sente nyingi. Namwe munnyumira musobera. Sente zitambuza omuntu tebazeewola tebasinga bibyo. Miliyoni 25 ng'agenda wa. Wano waliwo kampani ezikubye omuntu omu ne zimukuba miliyoni 3 kumufulumya namukolera mufunira mulimu. First of all akubalira visa. Mulimu ensi gyakugenda okugamba visa ne bwe beegula miliyoni 9. Ne bwebanga biggwera mu miliyoni 9 visa ticket biki agenda kugamba sente za ticket nti ticket ya miliyoni 9 oba miliyoni 8. Agenda mala akugambe tulina okureservinga ekifo storage gy'onaabeera. Akugambe w'onaatuukira baba kubalira. Ne sente ezo tebazikuggyako mulundi gumu. N'amala n'akugamba nti awo tujja kwetaagawo miliyoni 4. Kaakati awo tebannakubalira mulimu n'akugamba kati okusinziira ku by'otugambye by'oyagala tugenda kukugulira omulimu ogenda okufuluma ng'okola ki? Ng'ogusangayo. Naye omulimu ogwo gugenda kusasula miliyoni 8 omwezi. Naye twetaaga tusooke tuteekemu miliyoni mmeka? Miliyoni 5. Kati gatta miliyoni 9, gatta miliyoni 8, gatta miliyoni 5. Ogatteko ne bino bye bagenda okugamba wano tulina medical fee genda kadi chanda and all that. Wano okoli mu sente mmeka? Miliyoni kumpi ago mwezi. Olinga miliyoni 25 abadde abulako nga bamugambe bamuterawo akakokulizo. Miliyoni 5 ezo ozituwa tiketi ekoze eki? Allah bayiga tiketi ng'efulumye. Anti bakugamba miliyoni 2 bakugamba gwe tuweeke mu kitundu. Atano entono ze basaba. Skype and Travels yajja omanyi buli business yetaagamu ekyenjawulo. Yali atwala mbu abantu ku looni. Mb'osasula omugagga kampani ogisasula nga wafuluma dda. Kale ekyenjawulo Skype nti ye yali yaleetayo akajogoli k'obufere nti katukuwole ofulume bw'otuuka otosasule. Baabawolanga batya? Sayansi yali bw'ati tekyali kinene. Bakubalira biiru yonna ng'eggwera miliyoni 15. Miliyoni 15 in total ne bakugamba ogenda tuwako miliyoni 10. Miliyoni 5 tugenda zikuwola. Ogenda zitusasula ofunye omulimu. Tugenda kuwamu emyezi emeka? 4 ng'otuuse ku kyeyo. Ne bakugamba mu miliyoni 5 ogenda amagoba gaffe matini nnyo ogenda twongeramu just akakaddaako kamu otuwe miliyoni mmeka? 6. Naye omulimo gwa bwangu. Kati miliyoni 10 zo ziyina nti sizirina naye kanzinoonye. Olugenda ng'ofuuka ng'ono omukyala nga weewola miliyoni mmeka? Miliyoni 10 down. Oluusi obaddewo ne miliyoni mmeka? 3 ne weewola 7. Bwe wawolayo miliyoni 7 nojja n'ozireetera Sky Pins. Bw'oziwa Sky ng'akugamba mpaamu wiiki egi 1 week. Bw'omuwaamu 1 week ng'akugamba kaakati tutandise processinga ki ebintu byo naye tufunyeemu ki obuzibu. Buzibu ki? Kaakati oli omuntu abadde agenda otufunira omulimu ogwo
engeri gye kiri nti mu kaseera ke twakusabira ssente wadireyinzeemuko omulimu ogwo ate waliwo betu competinga nabo mu bizinensi omulimu ogwo baakoze eki baagutunze oba mumpuliriza bakugamba nti omulimu bagutunze nakuba naye waliwo contract gye tugenda okusayininga ey'emirimu emiki emipya tukugulira omulimu omupya naye mu babloka baffe abaliyo tubasasuddeko miliyoni mmeka miliyoni 3 oba muwulira saturation ya ssente zammwe engeri gyezibbibwamu ku miliyoni zeze 3 olwo muti bakugumya ku zino ezizo ze waleese 10 bajje olwedde ziri 5 zibagenda okuwola ogenza okujja ng'olwedde bataddeyoko ku ziri 5 zibagenda okuwola otambulira obwerere mbuze basoose ne bawaako oli emmeka 3 akwatira omulimu omuki omulala kati oluddako era ogenda kusanga nga bano bonna abaana ababbibwa waliwo eyasindikako emitwalo ameka naye omanyi lwaki basindikako n'5 is because babawo essuubi lya buli ddakiika ofuluma buli ddakiika okola ki ofuluma weteeketeke kati data ya 5 waliwo wano empapula zetu processinga zigiragira naye ebintu bya bwangu antulawo oba this week tufuluma okay ng'ogwe wabi ne walungi oba waayo ameka ate ago gabeera naga ku simu tebagatwala kuki ku company nga bakola receipt nga bagikusindikira kuki ku WhatsApp bwayitawo omwezi ng'ogamba asajja bangamba wiiki nga balyoka bakugamba gwe towulira olutalo omwiraani lwe yagguddewo ku Muyisirayiri sooka otugumiikirize emirimu eri gikoze eki bakama baffe beeraliikiriddemu tusooke tulinderindemu ng'ogenda okulaba omuntu bamutambuza emyezi emirungi 8 kati omuntu bw'atuuka myezi 5 ng'atandika okukola ki okwekyanga bw'atandika okwekyanga omanyi kampani eno kyekola kampani etandika okukola kye tuyita refund wabirabanga buli lwakuna we twagendanga ewa Calvin Kayanja tewaliyo okay buli lwakuna companies ate zitera kuchuzinga Thursday barefundinga oba mpulira barefundinga batya nti mu myezi 5 ono omusiru aba yakukyangako dda miliyoni zimeka miliyoni 10 yazitwala kati waliwo ate omupya eyakajja gwasomera akakodyo ke katya ye yakaleetako miliyoni zimeka miliyoni 10 ku miliyoni 10 ze wawaaye ezaawamu omuyayo wa Skypins and Travel n'asooka kuwako refundinga miliyoni zibeka 2 namuwulidde ku live agamba refundinga miliyoni zimeka kati obadde omanyi nti ate bali refundinga oba wakajja okitegeere nti bali refundinga omanyi lwakyakuwako miliyoni 3 ku miliyoni 10 waliwo omupya yakaleeta 10 kati gw'osusse okukuba ki kerere bwe nkuwako miliyoni 3 kitegeeza ogenda kugumiikiriza onteekemu obwesigwa ogambe neziri emmeka 7 ngenda kukola ki ngenda zikuwa nga noono omupya bwe mutambuza nga bwe nfuna omuki yensonga lwaki refund tebamukola buli lunaku bamukola bamukola mu lunaku lumu olusembayo muki ne babayita abantu nga 10 aba complaining mubeera na mukatenti mwena ne babawa nga buli omu alaba kati buli omu agenda agamba munna abano si babbi bajja kukola ki bwe bigaana bakuddiza kati boogera ebyo mu katenti naye waliwo tenti endala ey'abapya abalinze nga bali bawaayo ssente n'essuubi bagamba eno kampani ekola ki erefundinga oh my god mathematics oba yemungi gwe mbagambiramu so tours and travel agencies muzegendereze. I rather recommend you to travel with recruitment agencies bw'oba ogenda kukola ki kukola because they charge akasente akatonotono newankubadde era zimala ne zikola ki ne zibabba ne zibakubirayo naye tours and travel companies sometimes mulimu eziri legit bannange ezikola ezikwano tulinawo company eziwangadde emyaka emeka emyaka 5 nga zikola kitegeeza zifuna challenges naye zizigonjoola tezisenguka kizibu ekyo kireke mbozi ndala ekyo kireke tulinayo sigundi akabafano kizibu zisengukanga ensonga lwaki tezizimba maka gaazo zipangisa
nina okukkiriza 100% Don Chris akakazimbe si akazimbye buzimbi nti kali mmanyage anti bagenza okutikka ebintu okubijja wa Don Chris nga security eri bweru. And you may be seeing Don Chris as the founder of Sky Pins Tours and Travel. But inga mukozi bukozi. First of all, Sky Tours and Travel companies ezinga banyinizo banene. Banji. Omugaga yadduse mukovu. Abadde ne stress. Abadde ne stress. First of all, Don sente ze yadduse nazo mpitirivu ekyo mukkirizo bamukoleki mugane neze kyenzikiriza nti sente ezo zonna Don Chris tezabadde zize. Ate obuzibu Chris bwe yakola yayagala agatto ekitiibwa ky'okubeera socialite at the same time nga CEO wa company. Bintu bino bibiri nayagala bitumbuko omulundi gutya. Business ya Tours and Travel erimu abalabe bo bennyini beekuba like any other business. Socialite life ejjuddemu effutwa, enge, enkwe, obubadi n'amalogo n'okwetemula. Kati yagatta business bire zikyasinza okubaamu n'abalaba abangi ng'ayagala azitambuliza embudde butya mu budde bumu. Therefore nga concluding bwamanyi nti Donald Chris joke yakubbye nga wasinga ekintu ky'omu banka kiriza ekintu kye wasingayo bakitwale oba lwana makazi oba lwana masajja Don Chris yababbye. Omuntu yenna agenda okugamba nti mpayo miliyoni 2 nze nkuyambeko okutera Don Chris emabega w'emitayimbwa ezo nkusaba bwoba osobola mpaka emitwalo 5 995 obeeko kyozikolamu either zisasula amabanja oba ozinyumirwemu. Ekirala, travel agencies bembanga mwagala kukola ku nsonga za kubomba genda kukola looking for greener pasture, nze ngamba mwali badde muzeesonyiwa ne mukozesa recruitment agencies. Sina kindi n'ofaita bibyo kuba akadirisa okabeerako ogu noonya connection just soko okwana emikwano ejinza okuwa connection wa eri mu ngeri y'okurecevinga n'okuwa settlement esookerwako. Otherwise Ojoko Chris Donald gwe mtegeeranga Don Chris yabambudde yabamazeeyo. Sigala gamba nti nsaasira bamaama just munzikirize ngambe nti nnyolerwa wamu nammwe kuba sente ya Uganda eyakacoka neeruma okweva millions 10 millions 9 millions 5 omusajja naziri ate nakuvuma nakuwemula emmanga si kintu kya muzannyo. Olina obusungu bwo okyali munyiivu omusajja nava eri nakuba eggambo. Ekintu ekyo kiruma era kinyiga. Naye gwe nanga bakubbye nsobola kusalira magezi matonotono agasembayo yadde sina magezi mangi. Musobola okwekuŋŋaanya mwenna nga bwe bababbye ne mufuna looyo ogu kati wano unity wejjira mwenna nga bwe bababbye musobola okwekuŋŋaanya ne mufuna looyo atya omu. Looyo oyo nakola ku keesi yammwe kuba Don Chris alina sente zagenda kuguliriraani looyo oyo omu abantu ananga mwenna mumuwadde ki tazirina kyekyamazima tazirina. Looyo oyo Don Chris essaawa zino kye nategeddeko nti ali mu Dubai
naye Dubai bakukomyawo. Dubai bakuteeka kwetokota singa yagenze South Africa yagenzewa. Even South Africa basobola lwakuba South Africa it takes a long time okola ki okuleta naye wano mbuwalabu bakola ki banguwa nti wamufuna looyo omu nga mumaze okwegatta. Lawyer yajja kuno amanye obwokukizanya n'okukikola agenda kubaako n'omu ku bannamateeka either abali mu UAE eyo bakwate ekipapula ekiraga complaint yammwe abangi ekyawamu bakipresenting eri judiciary za UAE ewatasukka nnaku 3 mujja kuba mu receiving Don Chris ku kisaawe Entebbe ng'omuzira. Mujja kumunonanga mu bitiibwa ebingi mu motoka ze ziri z'abadde apangisa. Nammwe musobola okupangisa emmotoka ku olwo kunonera mu mugagga wammwe. Musobola n'okupangisayo patrol bili funguwa barabara ne zibanguyiza okubatuusizwa mukama wammwe ku Skype ni tours and travel temutuusiza ku poliisi. Kati kizibu enkya mugenda sanga ekyo ekizimbe kyafuuse hotel. Tukisigale ku Luganda. Mujja kusangawo hoteli. Sina hoteli. So munaku 3 okuva kati. Eyo float mujirabe baddeko Skype tours and travel kuliko business endala epye genda okubeerako. Obutasukka weekends. Obutasukka weeks 3. Olwaleero buli kipande ekibadde kyogera ku Skype kyavuddewo. Nakalango kumpewo tekakyaliwo. TV ezimu simanyi oba zikyakeerabiddemu nekye mmanyi kuzikubyaguddewo tezinnakeerabira. Njogeddeko n'abamu ku babadde bambasada ba kampani eno ne baŋŋamba Vicky koli musajja munnaffe bw'oba okutte n'amaloboozi galeke togateeka ku mpewo. Omugagga tumunoonya tetumulaba. Omugagga bamunoonya tebakola ki? Nabo badde bali beesunze salale waki wa Julaayi. Omugagga ne salale wa Juni abadde tannamubawo. Bakati mubabbiddwa mulimu ne ba brand ambassadors tebafunye salale wa Julaayi no wa Juni. Kale omugagga bwatyo bwe yasazeewo okkola akasente yasazeewo akeemaliremu naye Don Chris nkusaba okole President Museveni ke yagamba you shut up. Bota shutting up shut up you. Yagamba shut up you. Donald Chris joke. Shut up you. Otherwise onyiza abantu on serious record omuntu gobye kiba kituufu muli oba oyagala omubuulire nti oba oyagala nonte kumubuulira oyagala omutegeeze nti wamubbye naate tosobola kikola direct nti nakubbye. Teekawo resources eziraga nti omuntu ono wamubbye ye nnyini agambe nk'oyo okutambulira nk'oyo kukubira wolabika wakoze eki wanzibye wanyaze wanyigiddeyo. Otherwise bw'omugamba gwe nakubbye kibagambye sente zammwe agenda zidikinamu abakazi. Sijala bagamba agenda kudikina abawala abato. Nze sembera kulaba Don Chris kyali kivulu kya kino ekyasala Abitex. Era namulabira mbizibu. Kino ekivulu kya ku LB kyasala Abitex. Twali ku Easter Monday. Twali kuki? Easter Monday. Kyasala gundi Don Chris yajira mu Morokezi. Yajira mu Range Rover numberless. Ngomanya mpangise. Emitwalo gya anamweji. Anamwetano wali mu Success Motors. Type kati ni mu business z'abasajja. Anyways, yajira mu BMW. Nga beba nga napangisa BMW nga BMW yajidde muki. Kati no ulire moroka yajja moroka nya Range Rover
sport kabisa, no number plate, ngerimu omusirikale mu maaso owa city bafuka bakupangisa nangenda pangisa yako akebera ku bijambi yawo if possible. Nayiga mulimu abayingira studio yange n'ebijambiya nga mulimu obuwala bubiri mumutte mabega n'omugagga Don Chris yali agiri wakati ate nakola ebyo ng'ettaala mu mmotoka lyaka abali ebweru musolola nti omugagga ayinamu ennyana bbiri ng'ayina BMW enyimpi saategeera modoki nga erimu babawunsa bana ulira sente z'omuwi w'omusolo ng'ayina black V8 Toyota ng'eri mu maaso ng'erimu babawunsa basatu nga kuliko n'ayina TikTok live ye essimu ze ez'omugagga ng'ali mu ddirisa atunuziza mu Range Rover black V8 ye yali mu maaso nga waliwo Range Rover omugagga mwali yeddiridde V8 nga kuliko BMW erimu babawunsa na driver nga kuliko Alphard emabega erimu abaana Matitina ye yali mu kuolwo sijjukira but yalimu abaana bamuwujja bunyama bamukuba babawunsa bali bamukuuma kyali wange. Ezo moroka mmeka si moroka nnya Don Chris nayingirawo naziparkinga nga ziri ku layini egi emu kati wulira omugagga kye yakola agenda eri okusanyuka emmoroka yazireka amataala gaaka nga zitokota badriver tebakkirizibwa kuva mu mmotoka zali ku standby. Ngenda mu Skype ni Zandi Travel kutambula kufuluma genda Canada. Doni ndeteko mmeka ku miliyoni 2. Kubanza kyemmanyira kyenzikiriza ebyo ebyuma byonna lwakuba temwabiramba olwaleero biina kampani empya gye biteekateeka ku lwiiki ejja bagulawo kampani endala ezo kompyuta zaabwe tezituula naye abakozi babaleseewa ati abakozi babakyusa kati manager asobola okukwatibwa manager alabikako manager alabikako. Big up my brother Calvin Kayanja kansubira obedda tosekanga nyinyonyola abantu sign out. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi weddua ez'obuwanguzi duwe eziyambibwako ngo ofukamidde ku kyoto ekyo kyolabaawo ekiyitibwa kanoonya ekikunoonyeza obuwanguzi ekikunoonyeza amaanyi ekikunoonyeza okufuna ekikunoonyeza emirembe mu dunia n'oba nga oli bweru waggwanga passport zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa ekyoto ekyo kye neeyambisa ne nteekako ne empeke z'ebinyeebwa ezo ne nzisimba ku lusuku ekinyeebwa kibwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo Allahumma ghafir wallahi yazukuna salatu wassalamu bamaze tuka ku buwanguzi amanya gego Alhaji Idi Binywera omusomi weddua ey'obuwanguzi ey'ekibala okuli n'ekyoto ekyo kiyitibwa kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emaali ey'emikisa era ey'emirembe. Enamba yange eri 0703546931 ne ku WhatsApp kweri 0703546931. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera omusomi weddua ez'obuwanguzi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.